kati gikunukkiriza emyezi 5 bukyakatale akaali kamanyiddwa nga parkyard kamenyebwa wakati mu nteekateeka z'okukulaakulanya ekisaawe ky'e Nakivubo. Abasuubuzi abawerako be baakosebwa mu nteekateeka eno era nga n'abasinga baasengukira mu butale obw'enjawulo omuli n'akawusaafi. Olwaleero abasuubuzi bano bakubiddwa enkata ya bukadde 10 nga buteekeddwa mu sacco yaabwe emanyiddwa nga Kampala Better Traders Association. Ensimbi ziweereddwayo Omusuubuzi Hamis Kiggundu nga ye Nannyini Kampuni eri mu kukulaakulanya ekisaawe ky'e Nakivubo. Bino bibadde ku kitebe kya KCCA mu Kampala. Akulira KCCA Jennifer Musisi abaddewo ng'ensimbi zino ziweebwa abakulembeze b'abasuubuzi. Tewali ssente ntono bw'oba mugikutte bulungi ate nga n'abazikutte bantu beesigwa. Hamis Kiggundu ategeezezza abasuubuzi nga bwe baludde nga bamusaba abayambe olw'ebintu byabwe ebyakosebwa. Nzisuubira ssente zino oba muzikozesezza bulungi ate ng'omukulu watugambye nga zirimu obwerufu n'obwesimbu. Ziwerako ka interest akatonotono akantu akakulikaliginga okukola ate n'okukula. Abamu ku bakulira abasuubuzi bategeezezza nga ssente zino bwe zigenda okuwolebwa abasuubuzi ssekinnoomu kyokka nga zijja kubaamu amagoba amatono kibasobozesa okubeera n'omutima ogwekubiriza okukola. Twali tulwanagana naye nga tumanyi be bano badevelopa abajja obuzi n'aggoba n'ogenda naye bo abanakivubo baali batusudde naye Amisi ye tatusudde. Suubira okwange sacco eyo egenda kuyamba naye ate eyinza okuyamba abantu ab'olubatu kubanga abantu abamu ffe tuli basiraamu tetukkiriziganya na ssente ezirimu riba. Wadde abasuubuzi bakubiddwa enkata ya bukadde 10 wakyaliwo bangi ku bakoleranga mu katale ka parkyard ababundabunda olw'ebintu byabwe ebyayononebwa mu kiseera ekyo nga bayinza obutaganyulwa mu ssente zino. Gerard Luyima, NTV ku ssaawa emu.